bitugatta sibitwawula tunoonya bikola ki sibikola ki wano oba oli musiraamu mukatoliki mulokole mukiina okujjako omusamize tolinya wano naye abasigadde mwenna tubaaniriza tunoonya oba omulokole oba omusiraamu fena sente zitugatta talo sente endokole n'ekatuliki neki esente zonna zibeerezi sokola bekinyogerako pick up namba y'omulyu mu kabaketi anaabulezi si omusirikale gamba omusirikale sokola ebimali yale situla olabe abeere ng'akuuma naye nga $5,000,000 ziva mu bumyu bino ebintu bino abooluge n'oba nga totegedde leero ng'olaba n'amaaso go gwe bakusabire bishopu yatuuse ate n'ekirala kankyogere alo esaala enki mu linnya lya Yesu egoba omuzimu gw'obwavu nigugenda eddogo niligenda ekisiraani nikigenda naye nga tolina kyokoze akaleega kakutuka n'empale n'okutuka ng'oli mu kanisa nkidamu esaala egoba eddogo niligenda naye nga tolina kyokola tolina kyotunda akaleega n'epanti y'omunda ekutukira mu kanisa sokola be tubogerako gamba obuze bituufu oba soko teke waliwoka mu buteeke bwokka tubukubira engalo z'amaanyi afande bakomisidala lindako sokealese emaali tubuuzeeko ate lindako si ono yaleeta omulyamu eno omune emitwalo siegwe balamusiza mwenna bannange abakyala n'abaami mu bitiibwa byammwe munansonyiwa siri muganda oluganda lwange lwabitege bwentyo naye ndi musanyufu okubeera memba wa South Uganda egamba nze ndi mulimi naye nnunda bumi kintu nkyeyagaliramu n'okubutuusa ku mulembe ogwo egamba kuba nti kubwagala nsobola okubunoonyeza nga bunoonyeza omwana bw'ozadde n'oyagala nimbanga njagala kumanya buli aki busula butya bulwala kiki butawaanya sobole okukinogera eddagala mbuteeke ku mulembe naye ekintu kyangu nnyo bw'obanga okyesiimiddemu kyangu okukola kubanga obumisi tebutawaanya nnyo oyinza okukeera ku makya n'obuwa emmere n'ogenda n'okola emirimu gyo gyonna gy'oyagala n'okomawo akawungezi n'okibira buli butya naye kyetaaga naawe obanga otunulamu n'olaba kasuze katya kalya bwe kaba tekalidde kiki ekikaluma naawe n'okinoonyerezaako nosobola okukola olundira mu kifo ekyenkana ki wantu watono nnyo wantu watono ng'emitenti yonna eno tenti nnene nnyo eno esobola kugendamu n'emitwalo nga 10 kubanga nze mbulundira mu kifo na wano wonna wokka wano wanene wanene nnyo singa kibadde kisoboka nandibadde mbalaga ka vidiyo wembukulira sigamba nti luutu yali waleeta bwa sente meka naleeta bumyu bwakakadde kamu n'emitwalo 7 kati aleese bwa meka kene sipamu mugambo olabe sente era kitwogerako tubukubira engalo z'amaanyi mutawane Mario kumwala obeera serious obugoberera gwe tubyetagana kusoma genda kumwaliyo butuuleko bapime ng'olaba n'ekuminza n'amaaso abiri bwoti gama